Wizo yali asinga mozo okuyimba. Wizo yali asinga mozo okuyimba. Wizo yali asinga mozo okuyimba. Kitegedde ogenda kutuvumya. Nze ne Dani. The greatest. Chimara. If you know that the word greatest, take that word greatest. Chimara. Abantu abamuvuma basinzira ku. Tebamanyi. Nuku. Tebamanyi. Zarua. Olaka baleete endala. Beruminati. Abantu aba illuminated. Babandolinze batya. Stress zibamalawo, depression, anxiety. Ekireetedde abantu abo bantu kuvumirira abantu mwaleeta ekigambo tulina obuzibu wana abantu abalemeseza bannaabwe buli muvumirira ekintu nga temumaze kitegeera. Abayimbi bangi abayingira ekintu mutandika bayita beruminati ne balowooza nti buba butemu. Kati ne batandika okudduka kye baalikoze. Kati njala twogera amazima nga bw'omanyi nti waliwo emikolo gye bakola mu golodi. Gyegiri. Abasima golodi? Genda obuze ku basima golodi. Teri agenda kusima golodi bya wolowolo. Genda omubuuze. Mulwana yagaggawala. Genda omukubira omuntu wamu n'omugambe nti ogenda bw'otyo nga bw'okuba ofunyeemu obusere n'ogenda okusima golodi. Ajja kugamba oli mulalu. Ofiirayo. Yes! Waliwo procedures. Kubanga kuyingira magye. Abantu bayingira music industry ngagala kufunirawo. Omala kuweereza. Emando nezimanya nti mbutufu akasajja kayimbye kano. Tukate nako tukate. Tovola wesa omwana gamba nasoka kuyimbira mu church. Goloza mu church nagwo omusambu omuyimbi gwe guli yera. Gwasoka mutwala mu church nayimba ne gumujja mu church ne gumuleta wa? Musi. Gwe gwasoka kuleta muweno gwakumana kati gwakuza muwachi? Weri. Obona buweereza. Gwe mwana Katonda ali eyo tuli ku Land Star Hotel kitegeeza ki? Oyina pate, oyagala kuwumulamu. Rooms ekyasinze okuba ez'omuwendo n'empeweevu bisanga wano. Sitegeeza miwendo ku misaala nedda. Waliwo ekintu eky'omuwendo naye nga kiri affordable. Land Star byonna obisanga ayagala ka live band buli lwakutaano weekali ekifo kyaffe bakipepeta mu ngeri ekuweesa ekitiibwa buli bw'oyingirawo oba olese mukyalawo oba olese mwami oba olese mwana oddayo agamba nti weewaawo dadi antute out mami antute out kojja antute out kiba kya bulyazaamaanya nnyo okulyazaamaanya sente zo sente emenya okugikola buli bw'ogikola n'ogifutyanka kwe kufuna entondo n'ekuddukako. Land Star Hotel jangu akasente ko kawe value okalye nga tekakambaga customer mukama waffe baweyita abajjula ettendo abali welcoming ababudaabuda obasanga buli kadde oyinza ogamba bo tebalina kibanyiiza naye nga bwe batonde bamanyi omulimu gwabwe oli mitala w'amayanja wetaka kuwummula kukomawo jangu ewaka kyali Land Star Hotel wane machine opposite Papa Sport gujabagire. Omusambwa ogw'obuyimbi ne mu church gye guli. Bino church bibaga nti tugoba omusambwa bagugoba gubatunuulira. Ate gogugoba gubadde buzibu ki? Tugoba emisambo emibi bagigoba bwe guba gufuusa omubi. Naye omuguyinza okuba nga essaawa eyo teguli mubi nga si gwe teguzze mu kibi. Nga bwolaba omuntu nti omuntu alinyirwako emmanda etemula omuntu aye nemala nemuvaako kiri kikulinnya buki ng'omusezi bwalinyirwako nagera n'asera nekimanyi kimuvaako nadda mu nnomo ne munyumya oli naafuna emandwa n'alinywako emandwa ekutomera era abaana nagamba bannange natajjukira lwaki yakutumye emaze omuvaako naye wano wabadde akikola batakiraba. Ekyokubiri abantu balemeddwa music naye nga mutuufu ewaabwe bayinza okubanga lubaale waabwe oba emisambwa gy'ewaabwe tegikkiriza mu kuyimba. Tojja biyimbayo nga tewaabwe teri muyimbi tiwabangayo naayimba bo babazi babuca badereva bamakanika tojja kubiyimbayo tosobola waddayo waka n'osaba nobaga nti nze bana kino kyekyange kyengoberedde. Osaba otya? Katonda
omusabirango oddayo mu famire yozeeyo okubaga nti banenze nafuna buyimbi oba tebakulabako bakuulya buwulizi bakwadivaizi nze advisinga batya bawampewo lwaki bwofuna ebizibu bagamba ddayo oleme kubijja byebijja bikwadivaizinga kuki naye kikyannemye ekyo kutegeera naye nga kikola spiritually togenda kubeera nti bagenda kuadvisinga mu kuyimbako nti bagenda kuŋŋana no spiritually gende kubagambe nti nowa nti muno mu famire ya kitange muno melujja lwa kitange bannange nze njagala kuba muki muyimbi sigenda kukwata mulimu gwa tata gwe yakola nsaba bakama bange munzikirize nze ngene nyimbe nange abantu bakyayenye ewaabwe bafuuka baniga bakukkubo naye nga nebyawakyawa n'omulimu gwa famire tagukozeeko soko gena oweereze ku gwa famire okole emyaka emeka ena simingi kati tewali bayimbidde emyaka 10 nga tebafuuka basita naye nga ate wali wajja nayimbira emyaka egi asoose kuweereza eri najja nayitamu mwezi gumu nayitamu nakuba oluyimba lwolusooka nga balumukaka na bukasi genda koko mu studio naye kafulumye nakuba hit so tudde wali omanyi kiri ekintu olina engeri gyokiddamu nkikubuuzizza nnyo kubanga ddala kyekitutawaanya kati olina engeri gyokiddamu nga yakikugu nnyo ladde nga nkyesibako nnyo tusembereze ku munnaffe oyo gwe tulabanga kale ali mu kiti ekyenjawulo mu byentegeera kubanga ffena twenkanankana nze nga nze nzisiro laana waliwo omuntu ayigirawo waliwo omuntu akirowoozaako ddeni n'ayiga waliwo n'omuntu nga teyeetaaga kukiwulirako ng'alina kiraba bulabi n'ayiga kaka tudde wali abantu bano abasukkulumu abali illuminated ababeetolodde Illuminati ali mu church Illuminati ali mu mizikiti Illuminati ali mu malwaliro Illuminati ali mu entertainment Illuminati ali mu maje bwomanyi buli sector balina bandolinga batya okubawonya depression anxiety n'okwekyawa ababalinanyawo tukigobya bugobi tukivumirira buvumirizi fewaffe wanaafuuka owakabi gwe tulwanyisa ke solution eriwo anti tetulina kugambye basajja batuteekamu ekintu tikibi gwawulidde nti munaafuuse wakabi gwogamba yagenda mu nnyanja notenga okulwanyisa kati buli yali badde amwagala gw'omugamba nti yakola ki kati omukyayisa buli omu yasaddaaka bamala kutta abantu abo bakola bafulisa abaana bamwe omujjako oli mumujjako ekitiibwa kye baamuwa omusaddaakira ebibi ebyereere fe buzibu eri abantu abo mwe bannaddiini nsonzemu akagalo n'obukambwe no ddamu okansongemu mwe bannaddiini kazzeemu kuba mmwe mulimba abantu nti waliwo sitaani nga Katonda tabatumangako abanaddiini baga Katonda yannonda Katonda talonda muntu kukyusa muntu Katonda akuwadde kuweereza bantu ntitegedde okukyusa omuntu kwa kukyuzinga nti ono kyakola kya sitaani kino kyakatufu olimba awo beera patism weyagaliza gwesumba bantu bo akkirize tokaka kireke kyevu Africa yejjuddemu eddiini zino zemukuliriza bw'olinya onyonyi n'ogendako mu nsi endala tezirimu ebyo Katonda tebamutegerera mu kumusabiriza bino bemuddawo muwoggane ne muwaayiriza nti no sitaani no Katonda bamumanyi nti buli muntu omutonde aliko Tonda aliko kabaka bulamu tekikwetagisa kubuuza gwe byonna n'obyogera nze Yesu wange waali yine Yesu gwoyogerako yaliko kabaka buki bulamu yamubeerako era bwe yamuvaako ne bamutwala Walumbe n'amutwala namuddirako mu ntaana nawangula amagombe kyonna kibaamukolera kyali kiteeketeke mu butonzi alifa alizuukira kiba kiteeketeke mu buki mu butonzi bwo kyovula abantu abamulwanira nnyo okubeera abakabi naye nga mu butonde bwe temwali mu buki tekirimu ne mu spending a lot of money
nze ndaba abavubuka lero basocialite abaleta ssente zaabwe okubamanya nti babeere nabo bakabi kyebakibatonda ekyovola bava muno nga baavu nga mubalangidde baavu baali bejubisa tebalina ssente because bajja mu kintu ekitali kyabwe kati entertainment y'abaavu si yabagagga y'abaavu abafuna ebyobwereere ojja n'akasente ko entertainment y'abaavu abafuna eki ebyobwereere legendary omuze ogwokusaba abayimbi akasente mpaayo akasente nkuba oluyimba lwo mpaayo akasente nkuba oluyimba omuze ogwavaawo si mubi kubanga kyajja bwekiti hold on ogwo muze nobona ogwogerera si mubi akuba oluyimba lwo alina impact gyalwongerako nziramu weeri then gwe mulimu gwe zo TV tezibasasulira ddala then yegwe muki radio tezibasasulira ezo mwina ekizibu kimu ate kibayita tip tip owokusalira tipo onedda abakusalira sente mubuliriza abakusalira sente netunula eno ebyo ebintu byoyomberako wano ku airport ogendawo omwana nakusaba sente naye nga takumanyi nti ogenda nabwakadaama oba basekadaama nagawo batompadedwa kikumusigenda kuyisaawo awo beerawo natunula eri nkyokka obudde bukolaki bugenda olina okyekinga okuba ewaka bannange mumperezeeyo sente wano ku airport bannemesezza walitayalinga mangu ebintu ewandi byogeddeko kakati nedda likyali ya mugaso n'olwaleero naawe nkugambye kati lekera okugamba nti lwaki abantu abasaba music abasaba sente mu music omulimu gwabwe ki gwegwe ogwokukolera gyagenda okukolera yes kyakusaba bw'okiraba kijja mu kyagenda okukolera bwe kiba kijjamu zimuwe bwe kiba tekijjamu muleke ono abasaba ne batakuba atasabe n'atakuba temwabadde n'agreement omanyi obuzibu tulina mu music industry erina abantu abaagala nga bwe nagaye nti baagala nnyo ebintu byebakwatibwa ekisa kati sympathy bakola ki nti n'omuntu gwawadde sente ze ate alemedde omuleetera endagaano nti mwanjala okuba ennyumba lwange bwe luti eno endagaano yange okkiriza nkuwa emitwalo gyange 3 nemusayininga biba byakyaba pulezidenti bakkiriza ndagaano anti namwe temulina bizinesi zitali za kiyayi namwe muteekeo business eri profession kituufu sobe kwa 5 kubanga ate naffe byaffe byakiyaye n'akantu akatini katuluma bwekalye tulina otandikirako kyokka ate nga bakitaffe bye twavumanga obujega bapawulo kafeero basudde ate bwe bakikolanga ekizibu kyemwina batunda tepu zaabwe alubaamu ekizibu kyetumina nti mwagadde nnyo mmanyikwa naye nga bizinesi zemutunda tezimanyikiddwakino kankikuddemu mwagadde nnyo mmanyikwa naye nga bizinesi zemutunda tezimanyikiddwa kati mwe ne musookayo bizinesi tuzisika busisi kati ogenda okusika bizinesi ekutuukako ng'olenda olitayalingo ng'okoye beba kakaaga sase magezi ki rikiroyi gwewamuleta mbino gwewamujja mubusamize n'omuleta mbino kakaaga alina wasulaasula mu studio amayirungi gafuka amayinji ebiragaragara musajja watuye ekyayi si yasoose tuleme kulemera ku ekyo si yasoose kati yaliwo anti badde ombalira nnyo ng'omwogerako ebigambo ebingi ebyo byomwogeddeko byonna kibulaga nti si yasoose obifuna bonna bebifunye wabula bwali badde obuuza no si nze nannyini bayitha kankubule mazima tunula eno maaso nga bwonzijako interview nze sirina buyinza ku nsi ya katonda nze niwo okuweereza gyange nange nkubwa kibooko ezange nganze nga nammwe mukubwa ezammwe wano buli wokoleramu ensobi katonda mukama waffe ali ogwo yakuba buli muntu ng'ofuna era atuna butunzi mu final aga okay kati labongo eno wiki okoze bodi nebo akati gwe gende wagundi abakwe kibondezo kyo bwaba atano uli anaga kati gwe gende wagundi abakwe njizo nakusindika uwo mwavu
kati obwavu ne bukuluma wiiki eyo nagandi akati gwe wiiki eno olwo sente zino ozonabononyo oli musirusiru tomanyi nazikuwa wansaba za bizibu wangamba ogera kukola kino kino tokikola ngakusindikira bagendo zikwonoonera nga zikuggwako nga zimala okuggwa nga olwokojjuka endi wali onokukola kiruwa ng'otali kugamba sente zimpita mbuki olimba sente tuzisabira Katonda nga tumugamba kigendo zikozesa teri mugagga alina sente ku akawunti tadde ku bunkenke lwentunamuko bwetu bwasingo nga atula no kandi lwansonga nti I need you to give me when I give you my time give me your time no yeteba communication yiga amawulire olina profession kati nkugayiga maki buli wolibera nga gwobuuza omuntu ebibuuzo ng'ogira bwoti kitegeeza oli unprofessional waliwo kugamba obeera strict ku kintu omuntu amazima ge gali mu maaso kati bwemba buli wotuna bwotuba bwenkulimba genda mu maaso amawulire gwenyini ogamba nti munatunuulidde omuntu oli mu maaso nga bulimba bwerera atulimba oyo kati gonomanya ti obulimba bwange nobutali bulimba obuuza ekibuzo nogira bwoti wansi engato eyo nungi njinabira benniike kyogaje matunulidde ate lwasaba totanga kunjeregereza biwaze ngonjerega wano anti ndaba toyogera ku ngatto nze mbadde ndowooza kyambadde Nick Sport kati ndowooza buloogira bakuba oti ate ya red sigimanyi nalinnya nedda ogimanyi mundo sigimanyi toyinza butamanya kube nga teriko erinnya nyambala bwambazi awo tonatuukawo awajja kutwaliramu emyaka 10 okwambala bwambazi mukakatona muggulu nkuddemu ekibo nze mukiresi yange obuzibu bwotonayiga emyaka gy'olimu gikyekanasa bakiri sikyagala kyakutwalirayo emyaka 10 otuuka esero ganze nyambala buki nze nalidda nga sinaweza myaka egyo nga nze design abasinga era nga mwanneegombanga okwambala olwaliro nzijidde mu niigiina sije nzijiddemu ya braka nera ya bei whatever but yanda balulinga wemba sambadde hair wemba sambadde engate zebei zokazoka zitimbala design nga wemba osijja kumitinga but dolo kuba natuuka mu myaka yes natuuka mu myaka egitaaliko kiki situnulya kiki nyambadde nigi neva mu penkoni why not nero asama wali wasettinga trend yokuba smart bannamawulire abali smart waliwo abantu baga akasente konna wenda bakasente akamaliyanga mu ngoye naye ate era sasa mutuufu bali nazimalira mu ngoye nze saasabako ekyo nakyo olina okimanya nze munnamawulire abaddewo bukyangamba mu music industry nga abantu beebuuza yalagawa naye nga tebamuwulyako ddinya bbi ekitegeeza na settinga trend obwerezo obupya bwakuteeka bwanteekako buteesi abasikiye mbayina wajja foundation okumukyalirako nonjogezayogezaako abantu bamanyi nfunye sente siina ozina abasajja no obuweereza bwa Katonda naggabi bukulinnyisa bano abantu bonna abatawanyizibwa depression sibe tulina okunenya tulina kunenya bano ababajjako ebitiibwa byabwe amaanyi gaabwe ne babambaza agakutya abasa bebaleetedde abayimbi bafuga sita abafogeramu embeera nze nange olwaliwo byenjogedde wano ojja kwegereza nga bagenda bazita ki zino zibaweereza comments nga zinvuma omanyi mamulowooza sitaani nti sitaani yeggwe yenze yoli sitaani yafuukira ddala muntu toddamu okulooza nti waliwo sitaani kiba kirala sitaani sa jealous nduko obujja ensaalwa eyo ye sitaani wasibuka olwali atamanyi sitaani babambula ebitiibwa ate ne badda mubasekerera nga babasudde ddala tamanyi waabwe gyolondeddwa kubeera eliminati najja kusse basawizo bavuma oyo buli ayagala yavuma tamanyi kuyimba musajja watu neyekyawa wizo yali asinga moze okuyimba
Wizo yali asinga Moze okuyimba. Wizo yali asinga Moze okuyimba. Kitegedde ogenda kutuvumya. Nze ne Dani. Nze ne producer otadde mu bivumo kati. Twasema kinyonyo. You know, buli beera nga mutuufu ogamba nti enva teziwooma nga temuli munnyu deni munnyu gwe guwoomesa ki? Enva. Era okyambuuza. Enva teziwooma nga temuli ki? Deni omunnyu gwe guwoomesa ki? Wizo yali more talented than Moses Radio. Because yayina omunnyu gugenda mu ki? Munva. Oyo yayimba nga yateekamu ebirungo. Gwe munnyu. Abantu abamuvuma basinzira ku tebamanyi. Nuku. Tebamanyi. Zaalwa. Era nga benagambye nti abantu babeera n'obukyayi obutalinaako buyinike. Omanyi abantu balemeddwa okukola ekyabwe. Bibakera mugamba nti Lwazama yafuuka musamiza akola bino ndagamba akukabbi kakola be kati totutte budde bwo kumanya lwaki yagenda mbuki. Ulide? Lwazama ali kuledia wabo babubisereza abayimbi bo totutte kadde kumanya. Take your time. Mulema okulowooza nti emirimu gye muliko banno gye bannamu gye baliko si be balina gibeerako nti mwe mulina gibaako. Nedda Katonda alina ensonga lwaki ataddewo oyo. Omuntu aba n'emirimu 10 n'ogwe 12 n'ogwe 11 agwagala. Kuba nedda Katonda alina omusonga lwaki agumuwa n'alekawo abalala bangi abatakola. Obuzibu tulina nti guno omubiri gwe mulina guno muguvaliwinga nnyo okusinga omwoyo. Nakakugambye dda. Ekibasumbuwa nti mibiri gyammwe giraba nti giri more important than your soul. Abantu bakola buli kimu ku lw'emibiri. Batakola buli kimu ku kwa mwoyo. Omubiri gufa omwoyo tegufa. Yes. Naye baconcentratinga ku kino ekifa. Mulemeddwa okubeera successful newankubadde nange sinaba. Naye ate nze ndi successful mu bulamu kubanza obulamu bwange saabutumako ku bugagga saabusira kye nabutuma. Zinabutuma ku living obuki. Olwaleero bwe ndya nsanyuka. Bakama bange nkyali batampa nsirika. Tudde wali. Wizo yali munnyo Moses Radio nga zenva. Era ekifuula Wizo kubanga yali talented nnyo okusinga radio. Bw'ogyeko ensonga eyenda. Kuba omunnyu gwe guwoomesa enva. Osobola kimenyaamenya ne tugenda mu mbeera eri technical. No. Noga Wizo okusinziira ku kino n'ekino No, I don't need to explain about Wizo. Wizo is one of the greatest artists we have in Uganda. That's all. One of the greatest artists we have in Uganda. That's all. Chimara. I don't need much to explain about him. Chimara. The greatest. Chimara. If you know that the word greatest, take that word greatest. Chimara. Toisobola gamba umuntu ntamanyi kuyimba nga yali anominating odda ku BET Awards, ku MTV Awards. Akuta Uganda emyaka 15. I don't need to talk about those things. Chimara. Kyekifuula omuyimbi wakabi competition ngezo. Azandolinza atya. Azimeza atya. Edambulwa kuba nti abantu abamu tebakitunuulidde. Edda nga Dibanji mu Nigeria nga Batimaya Two-Face baaliwo nga bakabi nnyo naye tebawangula za awaadi nnyingi nga bano baziku. Kyovula kati olwali omwogera ku baani? Wizkid, Davido, nani owa dreadlocks yani Favor. Waliwo omulala owakabi gwe Burna Boy. You get a point? Nenga foundation yeri. Yaba kati ngana wetuwana bakafeero babasudde banje bali. Naye tosobola kuyita oli greatest. I know na amodide mbigeni tomutumani. Greatest. Kati bw'onooba tomutumye greatest then abaddandawo banaabeera kuki. If
Wizo temuga nti tamanyi kuyimba. Then abayigira ku Good Life okuyimba banaabira bazolo. Ne Mukama Katonda lwaki totuyamba kuba n'abantu babasirusiru abali ku duniya yo. Tamanyi. Nengola abantu abayimbe nga radio ne Wizo. Bantu bameka aboogedde ku Good Life abafuula abantu bameka abayingira mu love lwa Good Life n'ennyimba zaabwe. Bawuliriza kayimba bigambo bya Wizo. Tamanyi kuyimba. Mama. Abogola bubogo. Mama, nze Wizo yankwanira akawale edda njukira yayogera yayimba buyimba let me take it to Timaya. Nani, I do it for you. Ta la la. Ta. Let me take you to Timaya. Let me take you to Nigeria to meet Timaya. Gwe. Talabi we gwe. Kaiba wakakwata no kakwata. Because it's the one of the greatest artists we have in Uganda. Ku MR Life kwetuli nga tumaliriza. Stop. Mulekedaawo okuzza bannammwe emabega wansi nga temumanyi kikole ekyo kyakola. Sacrifice limabega gyataddewo tayimu ye yereseza ebyo Katonda amutumye gwe omuvumirire. Ekitegeeza oba ovumirira Katonda oba okkakkanya muntu wa Katonda gwe sitaani namba emu nga tonnagenda kuloga munno. Sooka olowooze nti kyogenda okulogwa ggwe okisobola. Kyogenda omujjako yakifiiru onokyandoli ologala bongo ku mukutu gwe guno gwaita MR gugwe era kati gundiza ennaku zino bazistrikinga video zo bazistrikinga ku mukutu nziraba naye ogenda kukola ye kyakola osobola okunoonya nga bwanoonyeza. tuddamu kukola bongo interview amasimu kati okimanyi nti nze nkwadde interview nga ndisewo abantu be bayita abakusinga. Omanyi nti nno kankubulya mazima nze buli mwaka nga bamu interview emu ndi munamukisa guno omwaka nkiddamu buli mwaka nga bamu interview ki Katonda alitusitwa natuza n'abalangira ffe amayinja aganyomebwa ali gafuula ag'omu nsonda. Nzikiza nti yatulonda nga legendary bwagambye yayina obuvunanyizibwa ku bulamu bwaffe era yamanya ensonga lwaki yatulonda. Obunkenke bungi abantu okweyagaliza n'ebirala nga bwakyagenda maaso n'ostrikinga zi video zaffe okubira abantu balimu tuwa interview kati maaso n'okubasabira Katonda abawe omukisa tobamalirako budde basabira gwe obudde bwo bumalire Katonda sabe Katonda waffe kuba olede yabayamba gwe mugaye nti abantu bonsindikidde abo endowooza yaabwe si nnungi ku kinakusaba waliwo abakirwanyisa abo nabo bahandolinga kuba yabahandolinga gwe tewetaaga genda muwamba abahandolinga. Okuloga kw'ennaku zino si kwakuteeka ddagala mu nnyumba si kwakuyira ddagala vivi na wanono era nze bw'ogyewange ozze okuŋŋamba ogamba naye osabako ofuna obudde n'osaba oli nalo kagamba naye gwe omanyi emirundi gy'osaba n'omugamba osaba kikale obuzibu tulina kusaba kye tusaba tetukimanyi obutamanya kusaba kyekitubonyabonya ate nga kitubaddeku kuba omuntu agyewuwo labo nga agyewuwo nga nzize nga njagala munnyu n'ensooka n'enkunyumiikiriza niwabeerawo kyali ajjalaga mwana labo osobombe kumunywawo naye nogamba nange nogwe gwadde gundeese ate onaagutuute guweddewo naye bebaka ogabadde gukuleese lwaki osooka ate ogusembyeyo okimanyi nti abantu Katonda basooka mubikira bibi gundi andi bubi nedda sooka omwebaze byakuwadde mutende kuba n'obulamu bwo bw'olina oledde bwa bbeeyi kyabugagga kuba goyinza okubuyagala ssente walwazi agamba nesente nebazi nti balakuba mpa obulamu era okumanya obulamu buno kya bbeeyi nti ne bwewetta bwessi tukujja ne tukuba emiki emiggo naye nga lwaki nga bulamu bwabadde bubwo obujjeewo obulamu bwo obujjeewo lwabulwanira bwagala ate gulaki obujjawo nga yabulwanira bwagala tukkiririze mu butonzi tuddeyo gye tuva abayimbi bangi muli wano nga mmaliriza
temumanyi mulimu mutuufu guli wammwe waka mwe mwegomba okuyimba olwokuba walaba gundi ayimba niye omulimu wammwe gyeguli genda onoonyereze waliwo yali ayimbako ewammwe leka kwegamba nti nze nafuna kitone ekitone kiwerekerwako famire ekitone kiwerekerwako ki family era ekitone ekirimu famire ng'ekusapootinga oba wakabi baganda bwe bakutunda n'okutunda basenga bwe basinga n'okutunda era ojja kuti oyo senga wala bongo era wajja agamba nze senga wala bongo tomumanyi gwoli senga wala bongo kiyendo bongo asiiba jjawa newange tomanyi oli avuga laavu fe era fe babazi lwakuba nti abo bamanyi abamaanyi bo batintinga endabirwamu naye awo abazze wange era bona ogira banja kukugira gwakoze ekintu ekya famire kyeyagala famire yekutunda malirize bw'oba oyagala kulabuna n'ensi yange mweraba